ndi wano bategeeza nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II talina bwannannyini wadde omugabo mu kampuni gye bayita Mwanyi Terimba, kampuni ya mayiga. Ne bw'ogenda kugola Moses oba n'ogenda mu company register oba company registry, kampuni ekitongole kiregisitanga amakampuni, genda basobola okukuwa information ekwata ku kitongole ekyo ne bannyini kyo, ojja kulaba nti Ssaabasajja Kabaka ne ba shareholders taliiko. Bano bakozesa linnya lya Buganda na linnya lya Ssaabasajja Kabaka okufera n'okubbirako Abannayuganda nga bakozesa linnya Ssaabasajja Kabaka ne Buganda. Oza mukitegedde bulungi nnyo. Njagadde okikkatiro z'osigala kiddamu Omuganda yenna ali tebakufera nti kampuni ye Mwanyi Terimba ya Buganda era ya Ssaabasajja Kabaka nedda ya mayiga ne banne. Ne bw'ogenda mu kitongole ekiwandiisa amakampuni mu Uganda bajja kuwa bannannyini kampuni ba shareholders. Ssaabasajja Kabaka talinamu wadde omugabo omulema wadde omugabo musiiwuufu wadde family kampuni ya mayiga ne banne. So ekinjagadde osooka okukola clarification esembayo gye saagala muddemu mwebuuze nti kampuni yani out of door. Wano wenjagala mumpitire wasaanya Kalo Charles Peter Mayiga n'akabinja akakafutubadde Mmengo akajja okusaanya Obuganda. Njala mumpitire ne David Wasajja. So West David Wasajja ne mukyala we gwe bayita Marion Nancha. Musooke mukyameko wano namwe mbawe byammwe. Nazzi kuno Obuganda bwabanga n'emikolo egijjukira ebyafaayo byagyo. Era ebyafaayo bino byankizo nnyo. Naye bwe twogera olwaleero abantu bangi beerimbise mu Buganda n'okukozesa Obuganda okufuna bye baagala. David Wasajja Apuli, omusajja asibuka ettoolo eyeefuutika mu Buganda nga envunza bwe yeefuutika mu kigere ky'omuntu nga tategedde, n'etandika omumulya n'etuuka omumwaluliramu obugina n'esaasaanya envunza bw'atyo naye bw'ali. Naye yatuuka ng'awasa omukyala gwe bayita Marion Nancha. Mukyala ono muwala w'omugenzi Nsubuga Babereke, musajja Omunyarwanda atonnye Mooli asibuka mu bitundu by'essaza ly'e Masaka oba ery'e Buddo. Wabula we twogerera essaawa zino wasaanya Kalo Charles Peter Mayiga n'akabinja ak'Abanyarwanda batudde Mmengo baasalawo okuggyawo emikolo gyonna egyali egy'okujjukira Ssekabaka Muteesa ne batya bwe baalumbanga olubiri ng'akyalimu musajja wattu ne basalawo bajezze. Ennaku zino beeyisanga owakagatta akamu batandise n'okukola emikolo egitamanyikiddwako ani agiise. Wetwogerera olwaleero kino kye bakoze kimenya mateeka kubanga mu buwangwa bwaffe bwa Buganda nti omukyala yenna nga si wali olulangira nga mufumbi bufumbi toteekeddwa kweyingiza mu nsonga zikwatagana na luli olulangira naddala ku famire ya Ssekabaka Muteesa. Wetwogerera bino omukyala ono ng'akozesebwa gavumenti ya Museveni ne bbaawe David Wasajja beeyisizza ne bayisa ekiwandiiko ekiyita abantu okubeerawo mu kujaguza emyaka 10 bweddu egya Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa nga bagambye bwe bati kuba ebbaluwa yabadde kiro kitwala omunaku so si nti ya Buganda. Mu kusookera ddala Obwakabaka bwa Buganda ne famire yennyini enfuzi gye tuyita Royal Family ya Buganda erina ebbaluwa oba erina empapula ezirimu obubonero bulaga nti lulyo lulangira era Bwakabaka bwa Buganda. Wabula ebbaluwa gye bakozesa ku luno eno kiro kitwala omunaku njagala gitunne bulungi nnyo ondabiremu obeene ebbaluwa si kiro kitwala omunaku nga bwefaanana kira bulungi nnyo eyo kiro kitwala omunaku. Munnange omuzaala Marion mukyala wa Wasajja njala kutegeeza bwe bakuwaana okudduka toyita wopangisa musajja wondooza kukozesa ensobi guno ojja kuwalampa mwera mannyo. Lwaki? Mu bantu bonna abateekeddwa okutegeka okusabira Ssekabaka Muteesa tolina wadde okulingiza wadde ku lujja oluyingira gate nedda. Oli olulangira nga lukulembeddwamu either Ssaabasajja Kabaka ye kennyini oba oyo gw'aba asigidde
amukolera emikolo gino yalina ogikola so singa gwe olw'okuba nti munoonya mawulire. Lwadde terubuusa omuzaana Marion ku biragiro bya bbaawe David Wasajja ne bateekayo okusabako bagambye bati nti 100th anniversary 19th November 1924 up to 19th November 2024 ne bagamba bati nti Ssekabaka Edward Muteesa owookubiri. Muwulire bulungi, Ssekabaka Muteesa owookubiri okuyita oba no Ssekabaka Muteesa owookubiri ne bagamba bati okutya ensonyi obuzira ekitiibwa wano waggwa sine bateekawo oluzungu nti your spirit of courage and sacrifice will never be forgotten. Olya bulungi nnyo, your spirit nti omwoyo gwo ogw'obuzira n'okwewaayo tekuliyerabira. Ne bagamba bano bwe bati ab'enju ya Ssekabaka Edward Muteesa owookubiri basaba okubeeyungako okusabira omwagala waffe. Ulira kati omuzaana Marion ne bbaawo Wasajja Salonga Mulengejja kansooke mbategeeze ekisookera ddala n'ebbaluwa kiro kitwala omunaku. Oli olulangira oba Obwakabaka bwa Buganda bulina ebbaluwa ezirimu obubonero oba betuyita ebyapa ebiraga oli olulangira n'Obwakabaka bwa Buganda. Kino mwakoze papulamu okuyita ku NASA nga temuyina buyinza. Ate n'ekirala empandiika n'ensengeka y'ebigambo n'ennyanjula etyoboola Obuganda. Ab'enju ya Ssekabaka Edward Muteesa owookubiri basaba okisanga mu Buganda, bw'okisanga Buganda basaba obeegatteko okusabira omwagalwa waffe. Kati maama eyawandiisa ebbaluwa eno kiro kitwala omunaku oli olulangira oba omuntu yenna omusigire Ssaabasajja Kabaka gw'aba atumye okuwandiika ebbaluwa eno tasaba bantu kumwegattako wabula ayita oba akoowoola. Ssaabasajja Obwakabaka wa Buganda tebusaba, buyita buyisi. Buyita buyisi. Ompulidde bulungi nnyo gwe bw'ogamba nti enju ya Ssekabaka Muteesa esaba okubeeyungako. Ekintu kino kivunwa nti mulinga muyita abantu nga mulemeddwa mmwe nga ab'oluli olulangira ne musaba abantu babeeyungeko okubeeyungako. Byanjawulo okuyita n'okusaba. Omuntu okusaba omuntu akoyo kityamu bw'oluli olulangira oba Kabaka ayita buyisi wabula takusaba. Kino kyo kikyamu. Eyo mwakoze ensobe mu kiwandiiko kino kimwawandiise. Ekitambiro ky'emmisa kijja kulemberwa Ssaabasumba Paulo Ssemwogerere mu Lutikko e Lubaga ku Lwokubiri ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwa 11 omwaka 2024 ku ssaawa 8 ez'akawungeezi. Ebbaluwa neefundikira bw'etyo, wabula ebbaluwa eno teriiko muntu ayita. Teriiko muntu ayita kubanga bw'owandiika ebbaluwa eno wabeerawo omuntu avunaanyizibwa eyaweereddwa obuyinza okuyita abantu ku lwa famire ey'olulanga oba ku lwa Ssaabasajja Kabaka. Kati wanti wali muntu yenna eno ebbaluwa kiro kitwala omunaku. Ene ebbaluwa kiro kitwala omunaku. Bino ebintu omuzaana Marion Nanja ne bbaawo mukendeeza akamanyiiro akasumagiza eyalira oba akamanyiiro akakuumuusa aggula akamugwanya. Bw'anaatuuka mu kwamugwanya nga yeggalidde yagenda kukola atya. Mukendeeze okweyita
kyemutali n'okutegeka emikolo egitali gyammwe. Omuntu eyandibadde omugenyi omukulu ku mukolo guno era eyandibadde ayita abantu yandibadde eyasigala mu bigere bya Ssekabaka Muteesa ye Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owakubiri. Naye eno bbaluwa kiro kitwala omunako gye mwawandiise kikyamu awo nvuddewo nawo mutegeddewo. Kalugende ku nsonga endala. Mwenna Abaganda bali wano ebbanga liweze nga nze mbagamba ebigambo bingi nnyo ebikwatagana mu Mulange Mmengo na buli kimu nekibasomesa ne mukitegeera. Mutegedde bulungi baani abafutubadde Mmengo ebigendererwa byabwe biki na buli kimu ekigenda mu maaso. Wabula wetwogerera essaawa zino bajjajjaffe abataka abakulu b'ebika bali mu kutokomoka nga ebijanjaalo ebiri mu sizoni ey'enkuba bikocco. Bakutuka omu ku omu ng'ekibakutusa abasinga obungi baganye okukolagana ne Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja. Era ng'eyasembyeyo okwabulira obulamu bw'ensi eno omubuze jjajjaffe akuli ekika ky'emmamba mu biruziikwa ensonga ezimu ezamusizza mujja zitegera kambaweeko emu. Ekisookera ddala y'omu ku bantu abadde baagaana enteekateeka n'ebikolwa bya Mayiga e Mmengo omuli okufutiza bajjajjaffe abataka b'ebika bwa Buganda, omuli enkola ye n'ebikolwa bye byakoze mu Buganda saako n'amataka ga Buganda ogatudde ogamalawo. Mu kaseera mpawe kaaga mujja kuwulira nti ettaka oba amataka agamu ag'ekika ky'emmamba jjajjaffe ono mubuze gabadde akuumye gatandise okutundibwa mu ngeri ekyo n'ensonga nti bamugyewo kati bagenda kukola boyo baagala. Era ndi wano bategeeza n'okubasomesa n'okubamanyisa ebikolwa byonna Wasanya Kalu Charles Peter banga byakola bikyamu. Lwaki? Mu Buganda abataka bo kennyini nga batudde beesalirawo enkola zaabwe mu nkola y'akabano ey'okumanyiira na buli kimu kyefuutiikamu ng'akajonjo. Omwami ono atuuse ekiseera okuba nti kati ye Kabaka wa Buganda nga buli mukolo guno gwandibadde kukolebwa Ssaabasajja Kabaka omwami ono yagukola gutya. Wetwogerera essaawa zino ababuze tulina 6 bajjajjaffe abakulu b'ebika. Naawe bennyini ababaddira mu bigere Mayiga abaddemu n'omukono omuwanvu ogw'okubakyusa otteekawo ababe bayagala babeerewo bakumukolera obuvuyo. Wabula nze mbagamba nti omwami ono bamukunkumula dde omukono ku ddamula naye yagaanirawo nga bweri enkola y'abasajja bano Bakabano. Bajjajjaffe ababuze 6 njagala mwenna nga siwaayiriza nti mukimanyi bulungi nnyo nti omu kwabo abateekeddwa okwanjulira abataka bano era nga ye Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri bukyanga munula okuva mu ddungu e Namibia mwaka mulaba kondoza enfunda ziringa 3 naye njagala ombuulireyo lunaku ki liwali olabyeko nga omu kwaddidde ku bajjajjaffe ababuze ab'ebika ng'ayanjuliddwa mu butongole Ssaabasajja Kabaka ddi ku babuze 6 bonna. Njagala ombuulire lunaku lumu bonna nga buli abula ne bassaako omusikaawe Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga yayimirira mu bigere bya mukama we oba mu bigere bya Ssaabasajja Kabaka n'afuuka kabaka era ne bamwanjulira omutaka oyo. Era n'omutaka oyo tafuna budde oba tebamwanjula wakumutwala Ssaabasajja Kabaka nga n'ombuze kennyini n'asembyeyo akoze ekintu kyekimu. Banyabo ne bassebo mu Buganda omubuze oba jjajjaffe omutaka yenna bwabula ekika kituula ekyo abamasiga bonna singa jjajjaffe omubuze aba aleseewo ekiraamo ekyo era bwe kifuluma kiyinza okusoma bennyini abamasiga okuli omu abagwe balonzemu okukisoma oba kiyinza okusomwa olukiiko olukulu olw'abataka ab'ebika abalala kubanga abeerawo omukulu akiikirira abataka bonna mu nsonga ezimu. Naye ku babuze bonna 6 abaakabula twesanze nga Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga yeefuutiise
mukuba nti atadde omukono mu okulonda abanadira mu bigere ababuza abajjajjaffe n'atuuka n'okusoma ebiraamo by'abajjajjaffe ebyababuze ekintu ekitakkirizibwa mu bulombolombo bwa Buganda. Mayiga mu katambi akamu kengenda okuzannya gwe kennyini weekubye goolo oba weeyiye amanda mu z'abakadde enki embugo otya ngenda kukazannya naye nga ndi wano otegeeza Baganda nti Mayiga talina lukusa lusoma daame ly'omutaka lyonna abaabuze talina lukusa amenya obulombolombo n'ennono era n'emitenda gyonna giyisibwamu mu Buganda okulonda oba okuddira mu bigere by'omutaka yenna abaabuze ekyo kikyamu. Kati nzize mbalaga bulungi nnyo omusajja ono okuva ku ntandikwaye nakati wali essaawa zino nembaga nti omwami ono si musajja Muganda naye mu kufundikira omwaka guno ngenda kusaba buli Muganda yenna gy'oli nga toli Muganda mannya okole buli ekisoboka olabe ng'omusajja ono afutubadde Mmengo ng'olina buli kimu ekyetaagisa obujulizi obuwandiike obuli mu bifaananyi oba butambi butambula oba amaloboozi obuguzi oba obutunzi oba ekikolwa kyonna eky'obulabe ekikoleddwa Mayiga ne kagulupu kakatudde Mmengo obinsindikire mu kabokisi kange njala kufundikira n'omwami ono omwaka guno byonna ebiddako omwaka ogujja ng'omwami ono akyafutubadde Mmengo Abaganda temujjusanga kubanga leediyo bwekubikira wattu togisamba mugere kubanga ye ebituukiriza obuvunaanyizibwa bwayo buli alina obujulizi bwonna njala kufundikira omwaka guno n'omwami ono kubanga sinze nzekka alina obujulizi abantu bamulina akatengu muleete obujulizi obwo mukowe erimu nga ngenda okubalaga omwami ono gy'abadde alaze omu ku bataka essaawa zino olumbe berubala embiriizi yayogedde ebigambo bino wammanga byenjagala mutunulemu olwaleero. Katambi nga kaluddeyo nnyo njala muwuliza katambi mwakawulidde nenze nabagamba buli katambi akafuluma nsooka katuulamu n'enkanalayizinga buli muntu n'ategeera. Jjajjaffe omutaka Ndugwa olumbe lumubala embiriizi era wasanye yagenzeeyo bye mugenda okuwulira njagala oli ekigambo ku kigambo olyoka otegeere nkunnyonnyole. Wulira akatambi kano. Emyaka 10 bweddu ng'omutaka w'ekika ky'Olugave Grace Ssemakula Ndugwa atawanyizibwa ekirwadde kya kookolo ekiraliikiriza bazzukulu be ebitagambika. Olweggulo lwaleero Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'awerekeddwako minisita w'obuwangwa n'ennono ow'ekitiibwa Dr. Anthony Wamala akitaliddeko omukulu w'ekika ky'Olugave omutaka Grace Ssemakula Ndugwa mu maka ge Kibuye mu ggombolola ya Mutubeesa Tomakindi Kibuga okulaba embeera gy'alimu era yaniriziddwa abakulu mu kika ky'Olugave. Bw'ati yagenze butereevu n'asisinkana omutaka Ndugwa abadde amulindiridde. Mu kwogera kwe Katikkiro Charles Peter Mayiga asaasidde omutaka Ndugwa olw'obukosefu kyokka n'amutendereza olw'omulimu gwe yakola mu nteekateeka y'okuzzaawo obwakabaka. Tusobola butamwebaza olw'emirimu egyo gy'akoze okuzzaawo obwakabaka okutumbula olulimi Oluganda n'okuba omu ku bantu abadde beebuuzibwako ensonga ababadde bazimanyi. Kale n'olwekyo wano okugjawo ekintu ekitandibeewuunyisiza nnyo. Ekyamazima nze nabadde nzija kumulabako. Kamalabyonna era ategeezezza nti omutaka Grace Ndugwa y'omu ku bantu ab'enjawulo abamusomesa obwakabaka bwa Buganda kye ki n'asaba abazzukulu be okumwebuuzangako ku nsonga z'obwakabaka. Kubanga omutaka ono y'omu ku bantu abanjigiriza ebya Buganda.
kubanga omutaka ono bebamu kubanjigiriza ebintu bya Buganda babiyigiriza mu kimugwira muki mukyalina kyemwagala waliwo omuganda gwe bayigiriza ebintu bya Buganda waliwo omuganda gwe bayigiriza ebintu bya Buganda nze nali mbagambyeko nti nasomera wani waliwo essomero banjigiriza waliwo omuganda gwe bayigiriza ebintu bya Buganda bakuzaala oli muganda n'okulanga oli muganda ng'omanyi obulombolombo empisa n'ennono era ng'oli mujjumbize mu buli kimu ebisigadde tuyigira buyigizi ku bakitaffe ku bajjajjaffe era bw'obanga oyina omutwe ogukakata okukwata obulungi nazzi kuno baakusiganga n'okusiga mu mbiri oba mu bigango n'ogenda n'okugukira ku mulimu kati ono mbagambye guno omwaka ngufundikira naye buli muntu alina obujulizi obulaga obuguze obutunzi ebikolobero byonna ebiri mu maloboozi mu biwandiiko bimpe mu kabokisi kange ngenda kuva ku musajja ono ku mwaka guno nga buli muganda yenna ekisigadde kweserawo kyolina kukola mutegedde omugavendo gwa yamuyigiriza ebyobuganda abiyigirizaani abaganda tebatuyigiriza bya Buganda tuzaliwa tuli baganda ne tuyigira ku bajjajjaffe ku bakitaffe bwe tuba twagala okuweereza ne tugenda mu mbiri ne tuyigira ku mulimu nga tukola mukitegedde kankabaddiremu saagala omayinza muno butemuyinza okuba omwabulaidde nenze nkola kye bayita okuddamu okulambulula obutandulo mbutegeera bulungi nnyo ekika ky'olugave Grace Semakulandugwa atawanyizibwa ekirwadde kya kookolo ekiraliikiriza bazzukulu be ebitagambika olweggulo lwaleero Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'awerekeddwa ku minisita w'obuwangwa n'ennono ow'ekitiibwa Dr. Anthony Wamala akigaliddeko omukulu w'ekika ky'olugave omutaka Grace Semakulandugwa mu maka ge Kibuye mu ggombolola ya Mutubeesa Tomakindi Kibuga okulaba embeera gy'alimu era yaniriziddwa abakulu mu kika ky'olugave. Bw'ati yagenze butereevu n'asisinkana omutaka Ndugwa abadde amulindiridde. Mu kwogera kwe Katikkiro Charles Peter Mayiga asaasidde omutaka Ndugwa olw'obukosefu kyokka n'amutendereza olw'omulimu gwe yakola mu nteekateeka y'okuzzaawo obwakabaka. Tetusobola butamwebaza olw'emirimu egyo gy'akoze okuzzaawo obwakabaka okutumbula olulimi Oluganda n'okuba omu ku bantu abadde beebuuzibwako ensonga ababadde bazimanyi. Kale n'olwekyo wano okugjawo ekintu ekitandibeewuunyisiza nnyo ekyamazima nze nabadde nzija kumulabako. Kamalabyonna era ategeezezza nti omutaka Grace Ndugwa y'omu ku bantu ab'enjawulo abamusomesa obwakabaka bwa Buganda kyeki n'asaba bazzukulu be okumwebuuzangako ku nsonga z'obwakabaka. Kubanga omutaka ono ye wamu ku bantu abanjigiriza ebya Buganda wangi era abamu balowooza nti mmanyi nnyo Oluganda. maama video njikumye wano nduyita olunaku omwaka guweddeko oba video nyinzo njikomye wano mu ddakiika zizino oba ziri mmeka ziriana video njikomye wano oba mwewandikire mu video njikomye wano oba bana muwandika omukome video njikomye wano ekome wano tugende tunadda ku lwokusatu video njikomye wano oba Aisha nakishuye saagala oseke video njikomye wano tuveeko video ekome wano tugende. Ndoza video ne bwekoma wano
kale ekome wano sebo Kisitu Marvin yagembo video ekome wano kanka bazanyire mukawulire mujja mwenonyeza mweke nyini mukuba emiggo kale kanka bazanyire mukawulire bulungi nnyo mu bigambo bye kati emyaka 10 bweddu ng'omutaka w'ekika ky'olugave Grace Semakulandugwa atawanyizibwa ekirwadde kya kookolo ekiraliikiriza bazzukulu be ebitagambika olweggulo lwaleero Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'awerekeddwako minisita w'obuwangwa n'ennono ow'ekitiibwa Dr. Anthony Wamala akigaliddeko omukulu w'ekika ky'olugave omutaka Grace Semakulandugwa mu maka ge Kibuye mu ggombolola ya Mutubeesa Tomakindi Kibuga okulaba embeera gy'alimu era yaniriziddwa abakulu mu kika ky'olugave. Bw'ati yagenze butereevu n'asisinkana omutaka Ndugwa abadde amulindiridde. Mu kwogera kwe Katikkiro Charles Peter Mayiga asaasidde omutaka Ndugwa olw'obukosefu kyokka n'amutendereza olw'omulimu gwe yakola mu nteekateeka y'okuzzaawo obwakabaka. Tetusobola butamwebaza olw'emirimu egyo gy'akoze okuzzaawo obwakabaka okutumbula olulimi Oluganda n'okuba omu ku bantu abadde beebuuzibwako ensonga ababadde bazimanyi. Kale n'olwekyo wano okugjawo ekintu ekitandibeewuunyisiza nnyo ekyamazima nze nabadde nzija kumulabako. Kamalabyonna era ategeezezza nti omutaka Grace Ndugwa y'omu ku bantu ab'enjawulo abamusomesa obwakabaka bwa Buganda kye ki n'asaba abazzukulu be okumwebuuzangako ku nsonga z'obwakabaka kubanga omutaka ono y'omu ku bantu abanjigiriza ebya Buganda era abamu balowooza nti mmanyi nnyo Oluganda ngezaako nayingira kuwoona omukulu. Omudammula yeebazizza bonna abajjanjaba n'okubeererawo omutaka Ndugwa mu mbeera eno gy'asinga okubeetaagiramu. Abali okumpi n'omutaka mukyalo ono nammwe mwenna mmanyi nti ow'ekitiibwa Jones Kyazze agira n'ayitako wano n'abalala mwenna. Sikamaze kuba nyinza okunyiga n'empita mu ssimu ne mugwako mu ddiiro waali ne mutuga butuzi. Nyinza okuyita mu ssimu ne mugwa mu bulago ne mutugira waali awo. Mutuononedde Obuganda mumanyi gye mwava mutwesibyeko buli kimu kyonoonye mwe nze kasita nakulaba ng'okola ekikolwa kino. Kansooke ngende wano kasita nakulaba ng'okola ekikolwa kino lindako. Kasita nakulaba ng'okola ekikolwa kino namanya nti tetulina we tugenda kudda. Vidiyo erirudda wayye mpemu eddakiika emu kasita namulaba ng'akola ekikolwa kino. Mukasa ekasanje gombolola saba wali kukoto ebuddu ndi muzukulu wa Maliko Lukabazi ndi muzukulu wa Bakawonga ndi muzukulu wa Kyawalyanga ndi muzukulu wa Mayiga ndi muzukulu wa Namugera Kakeeto ebbali mu buddu neddira mutima ndi muyanja wali wa mutima nze nvubira kabaka engegeze n'ebyennyanja byalya mange wangabi muzukulu wa Nsamba Rwanda Mwokota nzizo okulambula omulimu guno bwe twakakolera emyaka 13 tugenda mu 14 naye nga emituufu giri myaka 10 kubanga twatandika ku nnyumba eno muzibu azaala mpanga nawera okumaliriza omulimu guno wamu n'abantu kabaka be yankwasa era bwe nali wano omwaka ogwayita nasuubiza okudda okulambula ng'omwaka gwakatandika kyendiko kyentuuseeko era mbakakasa nti ennyumba eno tunaatera okugijjako engalo. Mu Luganda
olw'ekiyita mu lujja teri muntu agenda ku malaalo gatali geewaabwe n'atandika okulimako wadde okwogererako ebigambo byonna eri abo abaawummula nga babagambye nti ye Obuganda yabuyigira ku jjajjaffe Ndugwa n'Oluganda yayigira ku Ndugwa. Watu yagenda mu masiro g'abassekabaka abaawummuzibwa Kasubi n'ayimirira ne yeesimba Bwantoogo n'alanyiza mu masiro era nga alanyiza ddala n'obubone obulaga okulanya ng'okulanya kuno olanyiza mu maaso ga Mukamaawo ebikonde bino ebibiri nga byetunuliganye ku mukono ogulya n'ogutalya ssebo Wasanja Kawu Charles Peter Mayiga omusajja Omunyarwanda tebabiranyiza ku buwummulizo bw'abassekabaka babiranyiza mu maaso ga kabaka ali ku Namulondo eyakwasa Ddamula kati bwe kirabika ali oweereza mizimu mikadde ekyo kyonna kikulaga bulazi nti n'abakusomesa baakutomeza obubonero buno bubiri ng'olanya obanga weewera tobwewerera bassekabaka abaawummula obuweera mu maaso ga Mukamaawo kabaka ali ku Namulondo ne kati wakozesa obubonero obubiri obw'omukono ogulya n'ogutalya n'otandika okuwera kiraga kabaka weddemu abanansasula ezange ez'okujja Abanyarwanda mu Buganda n'okubalaga we bali muzangu yeeko nga sinnava mu nsi muno ebisigadde tujja genda mujja tegeera ensi bw'etambula nabagamba ekiwolo kikwasa ngalo bugubugu si muliro lwaki Buganda bagidibaze baani abagiri mugitegedde bulungi nnyo ebirala bijja kujja eyo kanzireyo mu akayivu yange eno gye mujja otegerera ebirala mpola mpola gye mujja otegerera mu akayivu yange eno mpola mpola gye mujja otegeera wetwogerera essaawa zino omwami ono y'omu ali mu nteekateeka egamba nti ekiba kibe oba ekijja kijje ye tava Mmengo kubanga buli muntu yenna agezezzaako okutuukibwako nga yeebuuzibwako omwami ono afuna butya bwafuna amawulire okutiisatiisa abasajja Abaganda badde basigaddewo nga bwe nabategeeza wiiki ewedde nti jjajjaffe omukulu w'ekika ky'Embogo Kayiira Ajule ali mu kutiisibwatiisibwa n'okunoonyezebwa ng'omukulu ono akikola n'abala abataka abanoonyezebwa era nga bayiganyizibwa mayiga ng'asuubira nti abasajja bano be bali mu kuwa kabaka amagezi olw'okuba nti abasinga obungi baali ababulookinga nga tebasobola kufuna access ku ye kati ali mu kubatulugunya era ne bategeeza nti abantu bonna abadde balina obusobozi okubeera bakatikkirwa Buganda basinga obungi baatisibwa kiyisibwa abamu ne batuuka n'okulusula mwaka wa mwami ono nakati wetwogera ali mu nteekateeka etiisatiisa n'okukola buli kimu ekisoboka kubanga emirimu egyamu bwe gimu teginnagguka gamba ng'okuwayo olubiri ewaliyo Seriti Baabulwa gattako akayanja gattako obuterekero bw'abassekabaka wali mu masire Kasubi tannabiwaayo n'amataka g'embuga agasinga obungi kati kwe kupapa okwalimu essaawa zino naye Mayiga nkugamba ekigambo kimu wandizze Rwanda ng'obudde Rwanda butuuse kubanga Obuganda si bwajjajjaawo nyongera okutegeeza nti ffe abaazaalibwa mu Buganda era nga tuli Baganda abataliko wadde nti tubuuzibwako Obuganda mwoyo Obuganda bulombolombo na nnono wattu tebatusomesa busomese tuzaalibwa nabo gwe abakusomesa ne bakusomesa n'Oluganda tulaba muttu nga weeye amanda mu z'abakadde ebisigadde obungi ojja bisanga nga si byangu mu nteekateeka namutaayika omwami ono gy'alina ayagala kulaba ng'enteekateeka ye eri enkadde gye bajje batambulirako omanyi enkola y'abaana Abanyarwanda balinga buno obumese busite bole buva e Japan bujjira mu bufiriigi kakulya kakufuuyirira olime okutegeera nti kali mu kkulya wetwogerera essaawa zino ekikkoowe kino kyemulaba n'akasiriikiriro akaliwo kalwanya eminya akasiriikiriro kano n'ekikkoowe kiriwo
kirwanya eminya kyovola banze sisirisa mu lunyago lwange wakujja kuono lwakujja ku exposinga musajja ono muntuula zibatulamu ne mukama wo Yose Munyarwanda munne bagamba nti muzzukulu wa Gayira Gajuule Kyagulanyi Ssentamu atuule Magere n'ekamu kyasaako n'ekavule ne mukama we Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri bayimiridde mu nteekateeka zaabwe ez'Abanyarwanda ez'okufuga eggwanga na Bukimba kitwale. Enteekateeka zaabwe ez'okubatta zikyagenda mu maaso y'ensonga lwaki olaba nti ennaku zino yeeyisanga eggala essajja takyava ku mikolo tava mu mawulire nga bw'akola enteekateeka ze. Era bwe twogerera omwami ono mu meetings yalimu bwe yategeeza Abaganda enkwezenge n'abo abayita Abaganda mannya oba Baganda mannya abali mu diaspora oba mu nsi z'amagulu meeru. N'abategeezaako nti tulina ebituziyiza bibiri okuli gwayita nno mumpuliriza bulungi nnyo okuli nno gwayita Ronald tamuyita na Ssaabasajja Kabaka oba mukama wange nno gwayita Ronald ne Kyagulanyi nti bayimiriza enteeka zaabwe zonna naye balina okuba nga bavuddewo era gwasinga ennyo okwagala aveewo ye muzzukulu wa Gayira Gajuule Robert Kyagulanyi Ssentamu nga n'omwezi ogw'omukaaga omwaka ogujja tegunnatuuka. Bino byonna bye mwalabye byabaddewo omwami ono abinamu omukono era agenda akuba amasimu mu nkwezengeze ezimu ezirina amannya abayita Abaganda mannya ng'abategeeza nti ku kizigo ensolo kweri bagende mu maaso okukola enkwezengeze abo naye ffe tulina buzibu ekiwolo kikwasa ngalo era ne nkugamba nti amazzi wattu gakulukira gye gaali gakulukutudde naye munaagamba nti mwagala kujja abantu ababiri mumala bya mu bulago olw'ensonga ate ejja kuvaayo abazibu ennyo nga tebaagala kumanya n'okusinga ne mwagala okutta wattu wasaanya kalo Charles Peter Mayiga bwe bakuwaana okudduka ne toyita wammwe oba toyitawo opangisa kyewagaliza muka kitawulo kitta nnyoko nsibambye edibya mutere nandikugambye nti Obuganda engeri gye bakusomesa obusomese n'Oluganda nga bwe tukutegedde wandibadde otambula bulungi nnyo nga Magujja esanyukidde mukama we bwetenga omukira n'okwata obuntu bunoova mu Bulange Mmengo n'oddewo Mmengo obudde bukyale kubanga yakwawula esiridde wetwogerera Abaganda bakutegedde Obuganda obutunze naye jjukira ettaka lya Buganda terisituka teritambula bamagulu meeru baalyereegamu era baalemwa. Njagala okujjukiza obuvumu Ssekabaka Muteesa bwe yalimu okulya endagaano ng'ensi y'abajjajja bagitwala tolowooza nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri gyatudde essaawa zino takulaba akulaba wabula alina ekigambo kimu kyakoza kiri ekigambo kimu kiri kirabo ekitimu akugaa nti buli kimu kirina obudde yinyongombo ejaga buli kimu kirina ki buli kimu kirina obudde era wattu n'akugamba nti mumuleke buli kimu akikole bw'anaakoowaana atugamba olw'ensonga ye kati mwenna abamanyi bulungi nnyo talina kuba mwanjulira kubanga mwenna abamanyi wali obaddekaawo n'okola effujjo mu bufumbo bwo naye nga Nakabuto zaakusiriikiridde nga ne buli kyoyagala kyonna kikuwanga bw'okyagala bw'oba olimu akatoola otuuka ne wekuba mu mutima n'obuuza owange Nakabutozi nkoze ebikolobero bingi naye kiki nga tokyuka tonyega tolina kyokola kati abasajja basinga beebuuza naye ateebuuza n'agenda mu maaso n'okukola ebikolobero wattu Nakabuto zaatuuka ekiseera n'agamba twawule entamu era ogenda okulanga Nakabuto zaakutte akatandaala akake akatadde mu kisenge ky'abaana ab'obuwala nga gyabuyiwa olwo ng'otegeera nti yakwawula esiridde eyo embeera yatuukawo dda lwakuba nti munnange mwabaaka bano mulemerako mulinga amasanda ga ffene tegaawukana na kambe na mimwa n'angalo era otera amafuta gejjako kati yembeera gye mututaddemu naye njagala kugamba muganda wange ye nkuyita muganda enkuyita nje ngera kutegeeza ekigambo kimu linda kiggweyo wattu afumita mboobo n'ekita ekitava ku kisenge njero kifuuka wankindo mu byonna byoyagala wandibadde olekuliranga obudde bukyali amaanyi g'olina n'ekitiibwa kiri mu yafeesi eyo so si ggwe nga ggwe olunaku lw'onoova emmayinga awo lwojja otutegeera nti wattu wali tolina ky'olina mukama wo yenna nnyini buli kimu
nkiddamu olunaku lw'ofubutuka mu ofiisi awo obanga ovuddemu nga nabo gisimufungize luno otegeera nti olina kyoli ate obuliro bungi obukulaze nti olina okuva ewantu awo wabula onolema kuba sabbiiti ewedde mu nkuba bikoco eyatonnya nagikunnyonnyola ebikoleddwa ku Buganda n'okwagala okusaanyaawo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II n'entuula z'otuulamu okukola okusala entotto zonna okumusaanyaawo ze zimu z'entotto Museveni kennyini ono mukamaawo ze yatuulamu ne mukamawo Obote n'omugenzi Idi Amin Dada ne basalawo okulumba olubiri ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwokutaano 1966 empewo n'enkuba bikoco bwetu yatokomoka naye kyeweerabidde buli yakola ekikolobero nakati waali yamanyeewo naye naawe mu kabonero keekamu akaakujjidde mu buufu bwo ne kakwolekeza olw'obutayiga era olemeddewo okyakola enkwezo musaanyaawo ojja kifuwa ng'okizza munda ojja kifuwa ng'okola ki ng'okizza munda amannya ge ye Mutebi atebuka buli kimu amanya ge yani ye Mutebi atebuka buli kimu otambudde ku baganga n'okola bye kyetaagisa okuganga entebe eyo ne munnange obuganga obutuuka ekiseera ne bugangulukuka era kati oli mu bbanga obuganga obutuuka ne bugangulukuka kati oli mu bbanga buli ffujjo lye mukoze mugenda ddisasulira kubanga akalina abiri wattu otega kalaba ate n'akanaakulya akaameevu munnange kajja keesesanga ggwe naye ekirungi munnange linda buzibe teyatuuka ekirala mu Buganda tulina ebintu bingi nnyo bye twenyumirizaamu byebiriwa ekisookera ddala twemanyi era twetegeera baakusimbanga ekitooke kya Nakitembe mu Buganda tebikyalabikira byaggwamu bwotyo nawe wogenda okuyita ng'ogenda kubanga abaakulootako mu birooto ne balootololwa ebirooto byabwe wattu ebikolwa by'okola bye byali mu birooto ebyo ate nze mbigamba abantu naye obudde bugenda kutuuka nga tokyasobola jjukira ebikolobero gw'obikola olwaleero bijja kubbulukira mu baana b'abazzukulu bo balyewuunya kiki kyobaterekera nekyobalekera ku mmeeza kale mubufunze njagadde okusaba mu butongole programu embulimbulange Mmengo ngikomye wano tujja kukwatagana ndowooza no programu embulimbulange njala gikomye wano ngere mu politics general politics naye ku Sunday ngena kuzo mwezi lumu sijja kusobola kujja mu programu embulimbulange Mmengo njala bagambirawo in advance olw'ensonga nti ennaku z'omwezi lumu buli mwaka mba nzijukira amagenda ga Nakabutuzi eyambutuza ku nsi kuno mba sisobola kujja kukola ku lunaku olwo ekyo kibadde kalombolombo nanno n'obulamu bwange bwonna nti nga buli mu Desemba sibaako kintu kyenkola mbeera waka nga mpumudde so ku Sunday temunsubira nga lumu nti nja kujja tisijja kubeera kubanga nja kuba mpumudde nga ndowooza n'okwekubaganya mu birowoozo nga nkungubagira maama wange myaka kati gigenze ngawumudde so sirikola yensonga lwaki mbagenda ku Sunday jja sijja kubeera mu bulangi Mmengo nja kuba nzijukira mu lunaku sirikola n'oba oyagala otya